Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nze Nurdin Ntege okubagamba nti gyonna gye musinzira okutulaba mwera kubanga mutugoberera Uganda wabweru w'eggwanga naye nga ekigenda maaso olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bubbi obuli mu Uganda wano. Mukendeeza okwesiga abantu, okola ky'okoze n'opulaninga ky'opulaninze. Kati obuzibu bwe buli mu ggwanga, obuzibu buli ku ayina okuyamba ate n'otandika okudduka naye. N'ogamba nti okusinziira ku kiriwo kampite gundi atukuumireko ewaka wano. Naye ali mu kukukuumira ewaka ate nga yakulembeddemu okuyita mujje wano waliwo ekizibu. Ebyobufuzi bifuuse ebyobufuzi. Nina omwami ali eyo Canada yakwata ekintu kimu. Ye buli munene ajja Kyagulanyi azze nga ajja yeekubya naye ekifaananyi. Mpuuga ze simanyani kati amaliriza y'omu ku batwala abantu mu Nuupu e Canada. Abbye abantu bamalawo. Bw'omugambako ng'agamba gw'onnwana olwanyisa struggle twakutegedde. Abo baveeku baagulwa bugulwa ne bakuleetera risiiti ng'ebyaddala omuntu abba abantu ali ku ttiimu ekulembera Canada ate yeekweka mu bali naye baamuli bubi. Nga nvuddeyo nyina omukulu Siraji Rubwama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sebo. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya sebo? Yendi. Bali batya. Ng'olinga omunaku wafu. Nakava mu mikolo gy'okuziika mutabani wange. Babu. Yafiira Canada. Australia, Canada. Australia. Anti gwosoose Canada. Nkitegedde nkututte erino. Yali mulirwana w'omugenzi agula ekiyingi. Australia. Yafa last year. Yalabika mutima nga musanvu. Babu. Twalwawo wiiki 3 nga tetunnamuleeta. Sente nga nyingi. Funeral service yeri esaba n'ez'ennyonyi nga ziri mu miliyoni nga 7. Nawe Australia community tugyebaza yeesonda n'emala n'etuweereza omufu waffe. Baali bamuyitaani baabo we. Gerard Mukiibi Magala. Gerard Mukiibi Magala. Ne tumuziika. Yali lawyer. Somera Makerere. Yantegako lumu akatego. Nangamba nti njagala kunjazika mu mmotoka yo ngenda kukola research ku keesi ya criminal. Bampadde research paper. Ne mugamba genda. Bwe yagenda n'agitomeza. N'akomawo. N'anfumbira amakuro n'amagi yali amanyi ng'agala. Naye nga tanfumbirangako mu bulamu bwe. Bwemala obbirya ne musiima n'agamba nedda tibakuba amagi naye nziza omusanga emmotoka egudde wali mu mwala. Abadde ngenda ku pepa. Ne mugamba njagijjawo kasita oyogedde amazima. Ng'omaze okulya amagi n'amakuro n'amayataka byabyagala ennyo. N'ambuuza wakola ku mateeka. Yasomanga mu story zange zenkoze za kooti. N'akola proofreading awakaawo. Ne mugamba nakola press law. Tasoma mateeka. Abampadde pepa naye mu byonna enzunzizza ki omutwe asobola okunkolera mu draft n'entandikirawo okunoonyereza ku criminal cases ne mukolera controversial cases ezoono omukyala yatta kazini, omukyala yatta baawe nga amutomeza emmotoka, murder cases ennene. Yes. Nenzimukolera. Yakola proofreading. Nangamba eno gye ngenda okuwaayo ne mugamba tebasobola kugikkiriza. Research wagikoze ddi? Funa excuse ogiweewo ennaku 3 giri rehearsing. Adjusting tugikola nga bwe ngikoze eki. Kati bwagituuse wa lecture namugamba gwe lawyer wemuguze nakoera peke. Namugamba nze nagikoze. Natandika kumubuuza naye nga yali mugezi ng'abikutte. N'ayita. Baabo. Yasooka kubeera lawyer wa St. Janani. Ogimanya ye Kabalagala ne Bongo. Waliwo omuzungu yajja nga tulina akasomero k'amabiki nga yakafuuka MP. Kambaawo awo ekibuli. Muzungu n'amalawo awo ttaamu nnamba ey'okusatu. N'alaba ne ku speak day yawe n'akyamuka. Kyava mbuuza nti abaana abava wano mu primary mubatwalawa. Ne mugamba buli muntu agenda gy'akola ki? Tutamute.
n'agamba siyinza ku mama wange tata wange MP sobola okukola fundraising eyo ne mbayitira ku sente musobola okufuna ettaka we tulizimba nemugamba why not tujja kulifuna n'agamba fine nimutwale wa Mabike mu ddiiro emuyenga Mabike twamugiyeyo ntumuteekaawo emuyenga ne Sebaana omusajja n'atandika omubuulira bw'ayinza okutuyamba. Sebaana mwakola atya? Twamujja gye yali eyo oba mutunda ne tumuleeta awo emuyenga wemupi Sebaana yamuyamba n'agimuwa. Nga bagamba Sebaana yali mukodo nnyo nga tavaako kantu n'akamu. Naye nga bw'akavaako akatono akafuna kaba kaddala. Nga Sebaana ayinza n'okusaba mulwana we nti mpangisiza oyo mwana ng'ayogedde bigambo. Sebaana nga omusaba ssente mu campaign enkalu tazikuwa. Era bwe twatambulanga mu campaign mu Buganda bwonna twamalayo ne tugenda paka eyo lira. Bwe munyuka bw'ati akuzza ebbali n'akwata mu nsawo naga saagala bali balabe n'akuwa olukumi obupya busatu. Nali manyi omulala n'amuwa butaano nasaagala oli amanye. Amaliriza abawadde emitwalo egi mwenna lumu. Saagala munnaamanye. Omugamba nti nina ddiiru njagala mukono gwo. Saagala oli amanye. Kati bw'ogenda n'essatu. Ng'akuwadde 3,000. Tayagala na kuzigisumululira awo bano omulala ajja kuziraba. Nga nnyingi. Yawaako emirimu kibi mumanyi. Yankolerako lumu program. Nga siriiwo nali wala ne mugaa gyentuuliremu. N'agikola bulungi nnyo n'emunyumira n'amuyita n'amuwa 2,000 n'amugamba weebale nnyo naye nga ono alinyidde 4,000. Navanga naye oluusi ewaka ekansanga mu maaso ga Kampala International University ng'amawulire agagula wano ku Sheero era w'amawulire amulinda nga bukedde ali ku lunaana ganamala 10,000 ng'awaayo 3,000 oba 5 omusajja bwamuwa 5 n'amuddiza 2 n'amugamba nti ate ebibiri biriwa n'agamba nti ebibiri sirina kyenyi genda wali ku petrol station bajja kuwa kyenyi n'asigala ng'asoma amawulire nga mulinze bibiri mulinze siringi 2 naye nga bw'omugamba omukono nti waliwo ddiiri waliwo omusajja mugagga waffe bamuyita Charles Kyagala batandika okukola omwalo ogwo Nakivubo Channel n'akola application asaplayinga amayinja nagamba twagala credible ekomenda nagende wa Sebaana namukolera ebbaluwa n'asasula yagula kyegonze eyo gombola namba egomba naye ne wafa ayinayo amataka bamusiba n'okumusiba emyezi 11 okumugyayo nalwana nnyo nga bamugamba mubbi wa ttaka akoze atya naye nga ku fayiro bateekako talina place of abode we bamumabeyire babasiba babiri maama w'omu n'antuma ne muyamba ne mujjayo bamuyita Kabuusu emukade endabyeyo ne Kyagaba ate Kyagaba wange nnyo egomba mumanyi nagendayo kunoonya okolayo campaign ntukola kyegonza gombola ya egombolola eyo ne tucampaign ne tukola nayo launch ne ya DP ne tuyita ne yali MP ajje ku mukolo ogwo nga agenda muvuganya ono n'agaana n'atuwa emitwalo 5 kati nempandikira principal judge Nzeija omusajja bagamba yabba omusango guli beyire yabba ettaka naye buli nnaku bateekako talina place of abode naye gana amayumba nagakuba mu kaladi gali 7 naye no gali 3 gage gakalina eyo si issue n'ajjayo fayiro ne bamuleeta wano era ne bamusiba baali bamubba nga bakola mu State House finally ne bamuteereka jansi ku mitwalo 2 gokka naye yagaggawala lwa mukono gwa Sebaana atuka tuyomu owokubiri njagala gwe owokubiri watwalayo ddiiru ki nze kubanga Sebaana obukodyo bwe bw'oba tofunye embeera eyo tojja kumufunamu nti ofunye weweetaagira omukono gwe nze sitwalangayo ddiiru nnene naye zaali 2 emu yali ya Norema Services waliwo omuvubuka bamuyita Nuuru yasomera Nuuru mu byokuyonja okwoza enguudo okola ki n'okuyoola kasasiro we yajja ne muteeka mu baamawulire nga tuyita muwujja n'alanga ebintu bino ne mugamba nti nze ndi deputy mayor e Makingi
njagala onkolera ekintu kimu okuva ku ssaawa paka ekibuye ku poliisi oluguudo twakalumala kolansi naye enguudo zino eza maramu ziyiwamu enfuufu njagala olunjoleze nkutwale wa Ssebaana n'atandika naye namutwalewo nga tannaba nakutandika Ssebaana n'akibuleesinga omusajja n'ayoza oluguudo yali ajja mu loole ettaano n'atandika kujjamu kawiirubalo kamu Ssebaana n'alulonkingira awo ng'ekatwe ku poliisi nabawaaba n'agamba agenda nakutwala ayoze Kampala Road na biki naye bwe yagenda mu Ssebaana ng'amukkiriza batekenical officer nga baagalako ssente nnyingi bamulemesa ne mutwala e Mulago n'atandika okwoza Mulago wava Mulago ne mutwala ku Uganda Manufacturers Association n'agiyonja kati ennaku zino mulaba Kawempe ayola kasasiro yemu ku private company nene tumulaba okuva mu America nasanga booza enguudo ekiro era ne bamulemesa na pakalo yasalawo ne yesimbako ku bwa kansala awo n'addayo mu America kati yabivaako eyo yeddiiro gyokka naye Lumumba nali ku mmeeza ye bw'ati Ssebaana kizito omusajja n'ajja nga azze kumwebaza alina ddiiru gye yamukolera ng'amuleetedde miliyoni 4 nga ziri mu papula bwa green webiri wedda namugamba nkwadde miliyoni ezo 2 n'amubuuza ekibuuzo nti ziwera namugamba mukama wange ziizo n'akomba ku lugalo n'atandika kubala lumulumu nga neebuuza bwe ziba teziwera agenda mugamba azijjuze kati oyo ye Ssebaana nze okutandika omuwandiikira akatabo yasooka kawa Samubo owa Monitor nali nkola naye n'atakafulumya mbu jo nayogeddeko ne Samubo nagamba yakamuwa neti yamusasula zo yagamba yamusasula kati yagamba muwandiikire ne mugamba miliyoni 10 kyava ngamba ne Samubo yakampandikira musanvu n'atakakola ngenda kuwa emu kitundu ngamba nja kukola ebirala ekyo sijja kikola ne tujja nga tuwogera paka lwe yali serious n'atuuka ku musanvu gwe nali njagala nentandika okukawandiika naye yafa tampadde yadde 10 naawe teyakuwa ssente yafa tampadde Yagamba yaŋŋamba twali tulina okukola chapter 12 okuva mu buto bwe abaamukuza yasomera atandika atya omulimi musiko ayingira atya mu byobufuzi nga buli kimu tukiwa topic famire ye katwalire tunatuka ku famire nendaba nga assa bubi mu ddiiro lye twakoleranga mu ddiiro lye oba ku Sebo Green oba ku Shua House nemugamba tosobola kuwummulamu omala okujjanjabwa nja kudda olulala kyava ŋŋamba nti enkyo olina obudde konze ku lulwo nnina kuba namukolanga kuva ku ssaawa 10 paka ku emu weyamalanga ekyemisana nga etteeka limugamba yakiranga ku 7 limugamba kwebakamu paka ku 10 nga yeebaka essaawa 3 emisana ng'etteeka ly'abasawo kyava muganja kubeerawo enkeera naŋŋamba nti jangu ssaawa 2 ate nga najjanga ku ssaawa 10 ne tukola okuva ku 2 nga tunywa caayi ne tulya ffenna ekyemisana ng'akikuwa nga yes emmere yaliwo yalina galagize 2 nga tezibeeramu motoka zibeeramu mmere nga tagula mmere ekika kya mmere ng'akijja manzi eyo ekyalo kye yalina ekyalo kye ng'ajjayo n'amata naye ng'amata tagasuubuza yalinanga emidaala 5 mu owino nga mulimu abakazi abakadde bagulu bajjani bakola accountability y'amata nga oba mukozi wa swiko tonywa caayi bweru tolya mmere bweru amata ago kwafumbira abakozi emmere kwabafumbira ekintu kyeyagulanga nga mulaba galinga mawulire ebirala simanyi n'amafuta era twatambulako naye mu campaign kumpi Buganda yonna naye ngaakulaga nti wano ninamu ettaka kumpi mu district ya Buganda ng'alinamu ettaka naye nga n'erimu tamanyi weriri watuufu kuba ye omulimu gwe yawolanga yasooka okuwola kamyu ku nte ng'akuwola n'omusingira ettaka oyagala akakadde nagampa ekintu kyabukadde 5 chansi nnene nga tosobola kulinunula chansi nnene era ye yagamba tateeka sente zisinga mu bbanka ng'aziteeka mu ttaka ate nga zizaala kati abaalwaniranga eyo ku mataka nga bagenda okutuuka mu commissiona mu Uganda Land Commission nga kuliko Ssebanyi nga bamunoonya eryo nno siritunda nandikuguziza liri
yafa akyalwanira mataka ge kye bamwogerako ekyo obugagga buno obukambwe ennyo nti yali mugagga nnyo ebimenya amateeka kituufu. Museveni yakikakasa nga azze okukubagiza ng'agamba bamulwana n'abagagga abaaliwo mwenna muli bagagga ndabawo ne kwagalana kyamaani waabwe naye tewali asinga bugagga Ssebaana ti obugagga bwe sirina likodi nti alina ebbanja abantu bonna ng'abagagga abalala ye nga teyeewola bw'obuwaavu obumuluma asobola okutunda ettaka lino n'agula eddala. Alina ebyobugagga ebyali biyimiridde by'osongako nti bino Ssebaana kino kyali kiki ng'oggyeko insurance? Mu Kampala awezaamu ebizimbe 10 nga biri Central Business District. Awo nga ku hoteri gye bayita manya hostel bagiyita mabega hostel waliwo hostel 2 ennene awo waliwo ebizimbe 3. Alina ekizimbe awo nga ku Babakuli, alina ebizimbe mu Makinge Shua House ng'alina Sebo Green eriwa Sebo Green eri Bukasa hoteri nene. Okay. Lumu yagikola nga ndi deputy mayor nangamba nkuwadde free accommodation ennaku 4 nze mukazi wo osulewo nga mulya nga munywa mumale bw'ovayo nkubuulira ekiddako. Nengenda nensulayo nangamba nti njagala onkulire mu mawulire nfune bakasitoma naye mmwe nga division ku lulwo temulina holo bwe mutuuza nkiiko mbawaddewo ku bwereere naye soda n'ebyokunywa mujja bigulanga oba ne kanso oba meeting free of charge. Engana mbigamba Kalibbala sipiika wange nangamba ffe tubadde tusipangisa ku Shine Hotel Kansanga ate oyanaatuwaaki fe okutwalayo omukozi oli mulalu oli akuwadde bwereere ate kati ogamba akuweeki Shine ebadde ekuwaaki ate ffe tubadde tusasulayo ng'awandikira maneja wa Ssebaana ku Sebo Green twotampa bukadde 2 sireeta kutandika kuleeta kanso zange deputy aŋŋambye nga maneja aŋŋambye Ssebaana omumanyi tavaako ssente kati nze nzijjewo obukadde 2 bw'asabye nga muyita ng'agamba Sebo sijja gitwalayo nga mugamba nti kale kanso ng'etuuka ng'agiyita ku Sebo Green nga nange mu linnya lya meya ngiyita ng'agiyita ku Shine Hotel nga ngiyita ku Sebo Green ng'ayita akonvisinga Kiraaka tumwine agenda apreside abeerewo nga agamba ne nga yeye speaker nga nze ngamba deputy agende eri muyenga ku hoteli ya ku Sebo Green nga chairman wange Kalungi ngamba lutawuno nalwana oti ankuyambireko wakonze luveemu nze nja kukola ki kati kansala waffe nga baweza kukolamu nga ndeeta sensa motion ya Kalibbala nga bagigula nga Ssebaana bamugamba nti omusajja w'SDP alwana DP agala gobako wa DP ndoza aleeta ba movement. Ani w'SDP olwo nze nga Ssebaana abayita bakansala nga bankubira essimu nga bali mu kanso ngamba saagala kuleeta NRM kuba twalinako aba-NRM ono yali RDC ne Sendisi gundi yaŋŋamba mbalonde babeere kabineti yaffe ngamba ngenda kuleeta Mulangira Kimbugwe wa sipiika ate wa DP Ssebaana nga resolvinga nti mugende Kalibbala genda wetondere deputy nze nawasiraje ekifo ekyo bw'obanga wasazeewo n'ogenda eri yabadde mutuufu kunenya genda omwetondere sensa motion agijjewo bwe yajja nga nyongera kufuna mikono nga batugenda emuyenge wa hoteri ya Kirumira nga tawuni Kiraaka Rufi Kijjambwa gyakubiriza Kalibbala nga ajja ne Tom gundi ne looya wa Lukwago yeyanjula watawuni Kiraaka nga nze mpanika omukono nti z'ensonga temuba looya looya nootinga ekyatamatidde zitwale muki nga mpisa resolution nga bamugjamu obwesige nga ngamba Kalibbala nti sigenda kukuma eggaata ennume wenoonyeza akalulu oba osobola oddeko ffe twagala oli
nga ngamba ono RDC yali ajje aladdayo erinnya bw'olijjayo nze nakulonda sooka olizayininge wano tisikuzzaako bw'owangula ngo fuuka sipiika bw'otawangula ofusigaza kifo nga ne Kalungi waali awo nga tulonda nga Kalibala bamugjamu bamukuba bubi nnyo yagenda n'awa abasimanyi musango gye wabonereza ku Kalibala ku lwa Ssebaana kuba tiwadde ekifo kya bwereere ate gwogamba bw'atampa ssente kibamu waliwo ekintu ekitakola sensi ne mugamba kale enjawulo yo giteeke mu mmere n'ebirala naye ekifo kyo bakituwadde kya bwereere kati oyo Ssebaana ne Ssebaana naawe okkiriza yali musajja mukodo atasangika yali mukodo nga naye abwemanyi naye ayina omuntu kyenza mukolera kyonna n'amukwatira ku kaasho mukalu nti akakadde kaakano mu kalulu zandibadde nga kukuba bipande ogenda olyeko enjawulo naye yalina printing machine yali ya DP ku nkuluma nga gyakozesa ne bakubira n'abakandidate abalala be basobodde kyeri kumwawula kizibu okuwawula Ssebaana kyali nga kizibu bwamubeeranga okumpi wali oyinza okugaggawala ng'omukwatira ensawo ng'oyinza okugaggawala otya omu yamukwatira ensawo bamuyita Lukwago atali Lukwago ono Elias Lukwago yatuuka nga abasajja balaba ayagala moze akatale ka gundi kannakasero n'owino kaakati wentegeera Lukwago nfuna sitoole nga bagimpadde eyogera ku tawuni kiraaka bamwine yali tawuni kiraaka yali bamwine baana n'abeera ku Uganda Human Rights Commission nakuba oli yampa sitoole nga presidential gundi document nga evunaana oyo tawuni kiraaka okumma investor mu China ku ttaka awo ng'agenda ku Red Cross ng'agenda ensambya olaba container eziri awo ndabawo waliwo ettaka erimu lya Zubair Bakara lidiserera nga baliwadde muyindi kati bwenkuba document eyo nga njagala okufuna comment ku bamwine nesimufuna ennaku 3 nendaba Ssebaana oyo Lukwago nemuwandikira kakiiti nga batudde mu kanso nasooka kulaba tumwine nga azze okugula wavudde mu kanso nemugamba nina komenti ntono nnyo nga nti mukama wange atudde eri nga muzira mu komenti lindako ngamba Ssebaana ka document nga anziramu ngenda ngakozesa nga komenti ku story yange ssaawa 11 personal assistant we gubaali bayita Masias Nsubuga nga nkubira oli ludda nti ndi ku monitor meya akuyita wano ku City Hall nemugamba nyinyuse naga nti abo batolina motoka tukuweereze motoka nemugamba nti nina motoka z'obuzaava muma mumpita mulimu gw'obuzaava manya gwa monitor nsabe emmotoka nga ngamba gire gisabe nga nsaba emmotoka nga bantwala ku City Hall nasanga Ssebaana tawuni kiraaka n'Ensubuga nga batudde nga Ssebaana ava mu ntebe nga nkwata mu ngalo nga mbuuzaako ng'afuluma teyadda sigalamu babiri basatu Nsubuga agamba oyo Siraje Luwama wa DP ate munnamawulire mugundiivu eyawandiisa sitooli eri gy'obadde ogamba bamwine nga mbuuzi tumwine oba bamwine ambuuza nti sitooli eyo tetunda lwaki togivaako mugamba sinze marketing manager wa monitor bwe bampa sitoole gyenkola ate balina obuyinza obugifulumya oba obutagifulumya nyinza okugikola paragraph 10 ne bakolako emu ebyange nafayirinze sitoole nangamba lwaki tubafunye comment konze nakusanze naye wekitiibwa afulumya mpadde comment namugamba toyinza butagifulumya konze siyinza okugyako kyenyinza okukolera mpa comment yo nteekemu kyava ngamba nti jangu enkya nemugamba basekretariyo bambuuza oba nina appointment kati banambuuza ki ani oyo tawuni kiraaka nga ngamba nti onajja kuleeta Nsubuga era we nagenda yantwalayo ng'akwata ekibaasa nga mpa lipooti ya Museveni nga akuddemu empapula ezoogera ku bamwine nga ngamba ye komenti yange kati nange nalina document yemu mu bbaaga yange nga nzijuvu nga mugamba tawuni kiraaka oli covered
lipooti yonna nga bw'ogimpadde njirina ate erimu empapula ezitaliimu kyava ngamba wagiggyeewa nti njirina nemugamba sisobola kubuulira gyenzija bintu byange naye njirina ndowooza twawukane nagamba fine neŋŋenda yali mande ninda sitole ku mande lwakubiri lwakusatu lwakuna lwakutaano togiraba ngenda nkebera ku kompyuta nga kuliko fayiro namba tekuli sitole bagidiriitinze nga naye bantumye mu kooti bampadde assignment ogenda okukola ku musango saagukolayo nenzirayo ekano na document nenziramu nenkuba sitole kuba yambuuza nga nfuluma nti ani news editawo nemumubuulira erinnya ndowooza n'akola search n'amufuna sitole n'agisangulamu nenjiyisa ku mukono nenjiwa Onyango Kevin aliro era atuula waggulu upstairs nemugamba sitole nagikola mande naye document yayo iyo sanze bagisangudde munagamba just put it there ku mande yali read story mande yali ku page 1 story kundi ku steholo nga buli muntu alina monitor amukutte mu ngalo ani muwandiisi sirajiri bwamu kakati wayitawo wiiki eddako efulumye mande ku lwokusatu mba ndi ku monitor story yali ekwata kuki nti yalina omuvunaana yakotogera investor namuggyako ettaka yali amuwadde mpulira omuntu ankubira essimu wayise wiiki naku 3 yafuluma mande ku lwokusatu omuntu nankubira nagaa sirajeru bwama wangi nze nasa nemugamba nasa yangamba nasa basajja balaba yangamba nze Hassan basajja balaba nemugamba honorable olyote nanga nti go confusing ne nasa nasa MP nze nasa wa maliba konze gyendi sikumanyi naye manyi Muganda okuba nali nakolako report ya demonstrate gundi law banonda Kasene mu parliament akole paper erwanira abasiraamu oteeka eyo butalikola ki nempandikira aba Uganda Law Society nti na idea esinga ku yakasene bangamba kola gundi ogituwe copy natwatuuka eri mu impiri entebe ne bakozesa yange era ne bansasula yali ne Kasene ne bamusasula kati awo endabira nasa twagendanga okusaala ffenna nafuuka mukwano gwange waliwo emisango egyabanga ku basajja balabanga situukira basajja balaba ndaba nasa nampa comment ku lwoli nga nasa simumanyi kati nasa ngamba oliduddawa Hassan akugamba koze ndi ku monitor nangamba fuluma wabweru awo waliwo omusajja mumpi bamuyita Ibrahim akuleete wano ali mu motoka myufu ngenda okugulawo gate nga omusajja walide mugamba sewo nze Siraaji nanga bakuntumye nga simanyi yategedde atya nti ndi ku monitor era ku ssaawa ezo nanvuga paka ku 6th Street ku Maliba nasangawo bakansala ya campaign aba NRM ne movement atera okusponsoringa abantu bwe batyo mu council ni ku MP olwatuuka nagamba Siraaji jangu nentuuka nangamba kuyise kukwebaza sikulabangako storage bakubye ku mande oyo omwami tawunikira kananga alina byanwana nkwaddeyo sente zino yakuwayo sente nga mmeka zali 8 emitwalo 8 mwaka ki ogwo yaba 12 saa 2 22 manya 22 kuba namala akabanga katonda ngenda mu America nali nfuluma nampita nangamba wali oliddeko ebyenda mu Lufula kuba nali nkimanyi nti yatwala Lufula nemugamba sibiryango kugamba Ibrahim nkyako akutwalayo ye breakfast nengenda namusangayo nendi ebyenda n'emitwalo endala 5 nenzirayo eka bandi awo nga mpise yalina amaka 2 ebugoloobi neeno ennyumba yali yasulamu mwine yasulamu kone voice special za kazibu eri munyonyi awo erina go down wansi eringa ya Dr. wava muno nantwala eyo nandaga application z'okusaba akatale butale bwa nakasero 3 6 naye nga ziri mu mannya g'abakazi
bakazi constructionism biki yangamba okwo kuliko kampuni yange emwe esaba Nakasero n'Owino naye njagala okolemu story olabe eriwo esinga okuba perfect kutava kuyange era sijikulaze noonya nkola search kampuni ezo nga nsanga zonna ttaano nga ziri mu mannya ga Hassan kani z'abasajja balaba ng'emu yeetali nga simanyi kigendererwa kye nga nkola story nakola story bbiri actually ndaba obunafu bweno n'obugundi bweno nga nsanga bugoloobi nga nkwatirira obukadde bubiri ng'abumpa sinnamanya nti avuga kigaali Lumumba ndi ku lunch nga Matemba Mpita yali minister wa ethics Miria jangu wano kwagala nandagirira office ze wezaali nga mpa document nkolemu story nga nkola story nga nfuna comment ku bantu nga oluvannyuma namanya nti basajja balaba giyisa muwoli Matembe kati we bampa offer okugenda mu America nenkwata documents zino ez'obutale nenzimuddiza saamusangayo nendekawo kanooti tingenda mu America mu nnaku 3 okuva kati naye saagadde kugenda na documents zo zino nga nkubira akawungeezi ogenda otya n'otatwala soda gonanywa ku nnyonyi konze bangamba mu nnyonyi bagira bagabamu soda ng'ogyeko zino zitulinnya okugendeko ng'ez'emigugu nangamba kale Lukwago ajja kuwa sodawo akati ngenda okudda nga mpa millioni ezi Lukwago nga muwaaka 5 3 ngenda America yampa $5,000 musajja bala yampa millioni 3 ngenda okudda nga oyo nga ekiremeseza akatale ako ye Sivana omutale obugaba balaba Sivana agenzeko wabweru oyo Lukwago n'atwala ewa Christine Namiro mukyala Sivana amutwalira basajja balala ne bateesa ne bamuwaayo olukaaga obukadde lukaaga agenda okudda ebweru nga omukyala agamba naye gwe utafiire agambye akatale bakagabe naye gundi agambye minisita gundi agambye bakagabe gwe akatale kannyoko keweesibako oye naye nga tamanyi kiri mabega tamanyi nti olukaaga lwayise wano mu mpiso kati agenda okutuuka eri nga maama amugonzezza nga nti kakati ngenda kubawaako akatale kamu mulondeeko eiza bali ku ddembe oba Nakasero nga bamuwaddeyo 800 omukyala omwami oyo Sivana oli bamuwadde olukaaga nga batoopingako ze saamanya nga gatubwagala bwombi nga babuuza ekibuuzo ekyettima nti ate bakansala abange nga gashansi bamugamba yitayo olukiiko oluli special ku nsonga yonna gy'oyagala okitulekere nga baleeta bakansala Sivana mutebenkevu kati ng'abagamba nakugambye tanywa caayi walala kujjako ewe ng'abagamba bannaaye nze navuddeyo sinywedde caayi kansala yenna anywedde caayi n'atanywedde mumperekereko mu restaurant waggulu tukomewo tutuuze negenskave nga muli contented nga bagenda waggulu Sivana yakomberera bukomberezi kakopo nga bakomawo buli baasa ya kansa mu ntebe ng'erimu ebbaasa $1,200 bukadde 6 ku 7 ekiteeso bakiyisiza eddakiika 2 nga Sivana akireese era nababuuza n'ekibuuzo kyettima ku mwenna ani atayambwangako basajja balaba manyinamu abamu abasponsalinga okujja wano nibakiyisa Road Blocker nesigala wa tawuni Kiraka gwe bayitanga Rufi Kijjambo nga tumwine ye deputy we utafiire bamanya nti Rufi Kijjambo yakoze Road Blocker n'awandiika ebbaluwa nga wa Kijjambo trip za nsi 2 malayo weeks 2 acting nga yalina okuimplementinga Nakasero yagenda okudda nga ebipapula bitambudde nga n'akatale omusukulu akatutte abutale abututte bwona yagenda okudda nga mbuyagazi kunta nga takyakizza mabega
kuba tatambula na mikono na stamp. Ono Lukwago gwe nkugamba ekibuuzo kiwambuuziza nti Ssebaana obeerako otya naye n'ogaggawala. Gundi amutwala mu booni basajja balaba eri awo awunga ku City Hall ng'alonda mu mmotoka ezo gy'oyagala ng'alondamu nga mwesunzu kiki n'akasente kayemuwa Lukwago ng'agaggawalira ng'ayise ku ddaala lya Ssebaana. Oyina omuliraane nnyo. Wali oyina omuliraane nnyo naye nga Yesi yazikutte nti azikole ki? Azikuwe.